twafunye location wali era ndine mukwano gwange gwe mwalabye oya soko kola video kono omwana kati tuli mu kugendayo wenjogerera era nga we yabasabye nti tetujajinga ekyaze kyajja nawe tunamuvuma obusiru ekituufu kitwali kigenda kukyuka kubanga kyakola ki kyajja si bwe kiri naye ekituufu omuwala yali yanyigamu kusooka yali teyayagala kujja mu mawulire naye olwedde bwe yalaba nga ate waliwo engeri gyhandise okuyambibwamuko n'abawaka bakkiriza bagenda okuba nga bamuyambako banayo kubanga ng'osula w'osanze n'osula ku madaala olaba nti osule wantu wakaluba ng'oli muntu mulamu n'owulira ng'obulamu tekigwa naye ng'oli lubuto kubanga nze naliko olubuto naye nga omugoga ne gunnuma ne ndebakako wansi kati nga mukubako wansi naye ng'owulira nti bwewebaka wansi owulire n'omwana omwebakidde ng'owulira ti n'omunyigira ddala n'okyusa sayidi ng'owuli okola kiomunyigira webaka bwoti ate obanga olusiringa ne ku kitanda mufaliso ne weebaka naye era ng'owulira nti omwana enobeera omunyiga naye kati webaka ewatali mufaliso so gye tulaga tubenga twogerako naye mukusoka liyagana na kamera shiro nakiri naye feka star tuyamba yensonga lwaki yadde yaganye okudda naye mwenna abagezezzaako okutuwuliriza ne mukolaki ne mutuddira onagamba ono ali wano ono yuli naye banange bannayuganda bamuna mu bususa waliwo yaŋŋambye mbwali eno simaali mu kwepica n'abanigeria omuntu asuuliridde ow'emyezi omwenda mirambirira ne bannange mutwagazaaki buli kadde mulowooza mu nigeria enno abaana terawo omwana oli yasooka munayuganda ono owookubiri agenda kutubuulira naye nza okubanga naye muki munayuganda munayuganda kati nze olina kati kubayogedde nti bano bannyinaffe olwedde balinako embeera ku baki wa nigeria namanga naddala banigeria kubanga bakimanyi nti abanigeria batwefunzizza nnyo kubanga abaana baffe bakodo banyinaffe abakimanyi takwagala kuba omuntu akwagala tali muntu mukodo naye abakimanyi takwagala abatakuwa ate bwofuna kuwa nanyiga era kati buli oba kiteekamu embeera abanigeria balinako naye ngaani mu nigeria kitaatawe nauganda Uganda so tubalabye bangi nga batata bannayuganda mubata bannayuganda na kamitinga abawala era n'oyo omuwala gwe nasiseka naye yalina abaana ababiri nga n'olubuto olulala olwokusatu ku baana bonna be yalina tugwaliko mubwira bonna bannayuganda era bana bannayuganda tukanakwene ku bataata waliwo tagwe nayogerako naye bannange yavuma nze n'ayitako katonda n'alekako katonda bannayuganda muleme kulaba nga abawala bafunye obuzibu ne kutandika ogamba agende ewa banigeria simanyi agende Lagos tiketi tukula ya Lagos bannange omuntu ate abagambye mutaata ya Munigeria kakati omusajja Munayuganda ekifaananyi kye tukireeta ne famire ye gyali etegeere nti alina bye yasobye Dubai n'adduka n'atabaako kyakola omwana waali enaabonabona talina kyakulya talina kyakunywa talina wakusula naye gwe taata oli UK at least musule Uganda tuke Uganda omute yefeko nga nettaka eritali liryo mbokwendagenda wali munimiro ozimeyo ekiwogoozi neze newunya temulina kisa nze tuwulire nze newunya kimu basira temulina kisa bwadde temulina kisa nze kiryo nkyewuunya kubanga simanyi lwaki ffe bamaffe tusinga okukolaki naye nomanya nti n'omusaayi gwange gyeguli omusaayi gwange guli wano guli wali naye n'oli emmere neekukka neweebaka neweebika ng'omwana wo gyali tomanyi mbeera gyalimu wallahi mulimba era musajja gwe gyali tata w'omwana tolaba lwaleero buziba ne buki oyinza n'otuuka mu maaso n'onoonya omwana n'akuwula ng'olina kyewazza sikolima naye nkugamba mazima mutuukayo mu future ne mubonabona nga temumanyi kibabonyaabonyeza okitegeera olumala nga bagamba yagamba n'okugamba n'avuma omukazi bw'aba afunye nti mugumba okitegeera ng'ensobi evudde ku ye
kuye mubikola mubikola amalala nadda ku mushara nawoza oli mugumba nafuna omulala agenda okufuna omulala kibalemesa n'okufuna tosobola beere ng'omwana w'omusayi gwe guli eyo n'ofuna ssente zaaki anti ze tengamaze omusajja wagamba talina ssente ate nga zina zikubulira eddala omuntu akusange ne mukuba akulaba akirabe mutoyina akuwe n'olukumi nga si kwogera ng'oli asobola okulaba n'agamba wabula bambi mwavu talina awo mba mwetaaga mutuuke tuligenda satwa naye lwakuba kajjamuko kangi naye kijja kukola ki embeera mwana wa maama omanyi ebintu bya katonda bino bizibu leero oyinza okuba nga oli bulungi niweesanga enkeera ng'embeera ekola ki kati obanga omuwala yalina omulimu gwe ng'akola enayo n'embeera nagikola ki ate oje wegendereze abaana batalina mirimu sebazaala bambeera gamba wallahi ng'alina omutima omulungi ze sigamba mboba njogera mboba ki naye oyo omwana ng'asobola obeera ne ssente teyeegulya ng'akwata mwena nga bagamba nawe mba nga mutakudde mufugula olugoye gamba naawe jjako naawe kiteeko kitishati oba okyagala gamba wallahi naye atuuse ku pointi nga ne bwe yali ayambaza bamu besobola kwogera saa zino nga boogera nga teri nekyasobola muganda nekyasobola muyamba yali n'okwogera kati kyoba omanye kubanga nze mulimu ajja gwe yalaga ati amumanyi aha nange bajjako okusimu ng'ogenda omubuuza kati aha kuba mukubeerako abasuuza bagamba kati okubonabonaku okutuusewa tubuulire kiri kitya naye nga zze musunga azze kusunga abali eyo aboogerera naye ng'ate yali abakoze nti yali abayambyeko oyo omwana teri yali amusinga mutima mulungi naye allah yandimuzizaawo buto bagamba obulamu bwe bugagga naye singa mukama atweba nabera nga alina ebifaananyi by'abataata by'abantu naye tekakati talina ssimu ebifaananyi aba agenda bijjawa kati bamubanja mmeka tusooke tulaba ayinza oba ng'alusa amanyi amanya ge gakozesa oba ku Facebook oba ku TikTok nga tubanoonya okugyayo ebifaananyi kati olwo yawamba essimu amubanja mmeka sente zaali nyingiko kuba bingi bye yayonoona ne ATM yali akituze n'akolako shopping naye nayogera nebituusa kukanya ne mugamba omanyi leka tunoonye ebibiri tubireete just osasule obusasuzi otuddiza eki kuba byayonoonye bingi tetusobola bisasula tumala just kati ssaawa zino tutumidde ekimu kyakukola ki kyakujja mu buzibu bwalimu bannange tumaze nitumusanga omuwala era yono n'omwana we naye twagala tumanye story ye etandikirawa atubulira amanya ge naye ogenda kubeerako ebit loud kubanga mike zange ezekyanze aye tuli ku luguudo tubuuzeeko tubulire n'amanya ne bebi yaani balamusizaako bannayuganda bannange amanya gange nze nabawespeosi ono ye mutabani wange ye Calvin oba ye Nkusi Edward nasisinkana taata we mu mwaka gwa 2022 ne tubeerawo nga tulagalana ne nfuna olubuto mu kufuna olubuto mwezi gumu omusajja natandika okwekyanga nyenjagala okujja mu olubuto nga lukyali lwa mwezi gumu nga telunakula nnyo olubuto ne lugaana okuvaamu ne mbuzako ku mikwano gyange oba basobola okunyambako ne tugezako kye tugeza olubuto ne lugaana okuvaamu ne nsalawo okuzaala omwana nga saagala kukaka nnyo kintu nga nnyinza okufiirwa obulamu bwange. Lwaki tewafuluma bana gomwa twamufunye ali eno satwa ne kati lwaki tewafuluma ng'omwana akyali muto n'omuzaalira Uganda abantu abasinga kyebeebuuza lwaki tewafuluma nga tunazaala mwana kubanga kitawe yali amaze okwekyanga omanye nti ebintu byano si byangu ebyempapula biki bikitwala tugende okufulumya omwana talina taata lwaki tewafuluma nagezaako okugoba ku mpapula ezinfulumya nenemererwa engeri gyesayina akasente bakampola bwewozi n'omuntu yali akampola atuuka ekiseera neyeekyanga bwe weewole sente n'ofuna empapula okufuluma kyali kitya nagobako ku mpapula zenagobako okuba sayina passport nengulako ku mpapula zenagobako nebituuka ebintu nebyekyanga ate nga olubuto lugenda mu maaso nga lukula ate waliwo ebbanga libatakkiriza ku nnyonyi n'osalawo n'omuzaala kati ye taata we aliwa taata we alibeera yuke
tawo mwana ali ludda wa ali UK. omanyi otya nti ali UK? Twali twogerako emabega eyo nansindikira ennamba naŋŋamba yeno ennamba gyenkozesa kati ennamba zange ze Dubai zaavaako yeno gyenkozesa kati naginsindikirako message naga ali UK olunga yaŋŋamba nze nakebera ku code ku Google nendaba code nga ya ennamba nga ya UK anti kakati bannanga abantu bangi baguze kati amanamba n'abana namba ya USA n'abera namba yawa n'abana namba yawa naye ng'ennamba ng'ali Uganda bakikola bulijjo. Simanyi oba ali UK bakituufu naye namba gyakozesa ku WhatsApp eraga eri UK kodi ya UK. Ono omumanyi? Mumanyi yani mukwano gwange naye abadde anyambako mukwano gabadde akuyambako ku mbeera bwe yakola ka posti abantu bangi bayomba banyiiga kati naye yabadde atidde ng'amanyi wamukyawa olwakapositi kuba kati wali omutiro munoonyaako olumagado kyamunoonyaako n'alowooza nti oba wamukyawa olwakapositi ke yakola naye ng'ate kirungi tife twale tumanyi ne muganda wali Saudi Arabia saazi afaayo okulaba nti babako kye bakola nga tamanyi ate ndekira n'abantu okumanya omuntu embeera gy'abeera akola gy'aba alimu nga yeetaaga okuyambibwa naye kyenzija okugamba abantu banyiivu kubanga essaawa eno bagamba nti ate olina omwana ku mwana ate nomwana ogakola kino ogattako olubuto awo oyinza bagambawo ki ate tatawo n'olubuto tata lubuto ye ali ludda wa ku kyamukwano gwange ono sobola munyigira kuba yapostinga ka vidiyo ku nnyanja sasobola mulikyingako awutu mu budde kuba siina simu kuba salina simu ekiseerawo yapostinga naye sobola munyigira era namusindikira message ku TikTok nemwebaza nemugamba neyanziza okunyamba kati tatawo olubuto namusisinkana omwaka oguwedde nanyambako kuba yasanga nina omwana ono kituufu nankwatizaako naŋŋamba tasobola kundabirira nga talina ki talina ye wafukalika ngamba oba wafuniramu ng'oludda kulabirira n'omwana omwana atali wuwe netukkiriziganya nenfuna olubuto ono yesagala like kumugamba mbu bakibaki netukkiriziganya nzaale nali njagala kugenda Uganda kugenda kuzaalira waka nentandika kugoba ku bipula byono engeri gyesitamanyi ebintu bya munyonyonyonyonya si byangu kasoba ng'olina omwana nagenda okizuula oluvannyuma ng'empapula zonna zonna ezisinga nga byetaagisaamu like okuddamu ate obigoba buto ate ng'olubuto olugenda mu maaso nga balugula asaa zino luli myezi emeka 9 nagendako omusipani ne baŋŋamba lwa mwezi 9 ekitegeeza obudde bwonna ozaala naye obagamba nti wazadde wali oba enki mutakola ki teyeewuunya katawo omwana ow'olubuto ye omuwuliza njogerako naye once in a while akuwa obuyambi wabadde asobodde kubanga nina ka vidiyo ke nafunye nga obadde osulanga mu madaala n'omwana oluusi omwana omusuza wano omusuza wali omwana alina bbanga kikati myaka 2 kati omwana ono era bannange byampuna byambi kati omwana ono omukulu famire ya taata we bakimanyi nti balinayo omuzukulu oba omwana ali eno mu Dubai bakimanyi nze nagamba kitaawe namusindikira ebifaananyi nangamba omwana ye tamwagala kitwale nti bisingo maatha yagamba atya kitwale nti bisingo maatha omwana tamwetaaga naye nga anyway bagamba nti mu Nigeria era buli kagundi ketukola konna waliwo n'omwana yazze mu inbox yange n'agamba yakumanyi bulungi nnyo mbu kyokola n'aba Nigeria nti era n'olubuto mu Nigeria n'ono omwana aliwo mu Nigeria tewakiwuliddeko ng'era nange bwe nabagambye taatawo Munnayuganda n'ebifaananyi tugenda biteekako Abannayuganda balekerawo ottema omugambo osange kundi gyosanze kukazikola byabonabona yagende Nigeria simanyi Nigeria kati n'ebifaananyi tugenda biteekako taata w'omwana Munnayuganda taata lubuto Munnayuganda so si mu Nigeria Munyarwanda Munnayuganda alimu Olunyarwanda yagamba omwana tamwetaaga kitwale oli single mother naye kati olinayoko omuntu yena gw'omanyi akuba eŋŋanda ze tetusobola kupostinga bifaananyi by'abazadde tolinawo connection yonna wadde enamba nti ono yali yani yali ya brother we naye yabula brother we yakumanyi nti gy'oli
nayogerako ako kati simanyi oba yali bulabaye mutuufu oba yamujiga bujinzi simanyi. Kati saawa eno oli ludda kubanga twakomye okumanya waliwo omuvubuka eyakusanga asima ku Satwa bus stop nakusanga wo nakubuza wosula naye nga wosanga wosula tolina wakusula watuufu nyane ka video ke nalaba nga webasizza omwana Madala omwana nga bomulaba akyali muto nti n'emyaka 2 nga bwogiraba tagifaanana kiraba olw'embeera ensula endya y'embeera naye nze nsaba Munnayuganda yenna gyali eyo ekituufu kiri nti buli omu waali ali mu kusalira omusango naye nga muganda wafono bwe yagambye nti ebyokujajinga nga tubisiza ku bbali omanyike kasiza okunyiiza abantu nti ebyokujajinga nga tubisiza ku bbali bayeri bayomba nga lwaki tujajinga abanayijeeriya bongedde okukola bati ifuna olubuto olinadduka ate ono banemuwulidde ebiseera ebisinga omusajja bwakusanga n'omwana agamba nange nzaalire owange nkoleki mbalabirire babiri so that nange mbeere nga nkolaki nkifuniramu awo naye kati ono so lumu na lumu lwayogerako naawe ali luddawa taha lubuto naye ali Uganda naye mukama kati lwasaze lwayogera naawe olusente ayogera naawe wena ku bifaananyi bye obibina tubinoonye naye agezeeko okubako n'obuyambi bw'ayamba wabanga yasalawo n'agamba nti tufune omwana kitegeeza yali asobola oba akwate famire ye omanyi bagamba nti nanyini mufu yakwate ewawunya okiraba ate saawa ogambita maama tezibula mukwate naye kyengenda okusaba abantu abali eyo saagala mugambe nti kakati nanyini mwana yabakola bwati nebwati nga tutunuulidde bali tutunuulire line bujje kubanga oli atukogamba nti twale ndisinga omaza kitegeeza tafayo tayagala kumanya tutunuulire line bujje ono maama ono kalusomba ono kaluzaala tumanye nti ye kazaala bulwa nti aliko obuzibu ye nga ye nti yatuka okuzaala ono omwana n'aliwa tetutunuulire ono tutunuulire ono tutunuulire nono ali mu luki lubuto saawa zino ono tumuleke oba musiru oba mugwagwa kyonna kyali nga bw'omulaba mu maaso ge tumuleke musobola okumuvuma kye mwagadde kyonna naye tumuleke tutunulire aliwa ono atayina musango kubanga teri mwana ajja ku nsi n'azaalibwa nga ye yeesaliddewo era na mu ngeri gy'abajjamu kati ono tumuse ku bbali naye tutunulire ono hanazaalwa kuba naye mwali muki muntu bannange si bwe kiri bwe kityo bwe kiri kati weyogerere nga gwe yenna abeera asobodde kulwa abaana kuba katulaba ono omwana saawa zino osulawa twakomye okumanya nga obukosi badde osula buli wosanze madala biki saawa zino tubuulire tukusanze wano Satwa naye osula we watuufu mbadde nsula ku madaala naye nina omubambi omunnayuganda avuga taxi yansanga ku bbali g'ekkubo infact Ethiopia ye bansanga ne bakubira patana abo omunnayuganda naye mugamba wano waliwo omwana omunnayuganda alina omwana ate alina lubuto jangu ne bajja ne bakima gaali najja n'afunira akatanda kati owokusula woninawo kati panaawo ekyokusula alhamdulillah kozi kati kyakulya nina saba buli munnayuganda leero asobola okunyambako saba kunkwatizaako kyakulya kuba sobola fuluma kati kugenda waka kunyonya tebasobola kunzikiriza fuluma na lubuto kuba kati saba buli munnayuganda leero yankwatizeeko ala okuzaala tujja kulaba ekiddako kati kuba kyekiriwo kati sobola fuluma kati ono tali mu kamera tugenda muteeka mu kamera bambi ndabya ajja n'omwana bazanya ate kati ye abeera wamu amufunye mutya oba ndabanga yakuzaamu amaanyi guma you are the new mother to the kid mubeera naye neddi yamwebalanye mwebalire ddala
okimanyi nti abantu ab'emitima emirungi gye bali naye ate bazibu kuzuula kubanga naawe waatiddeawo n'ogamba ye kati kiki ennyo olwedde ekyo nakiri naye ndabyo z'obukabuka n'omwana the new mother n'omukyalo z'omukola ki omuzaamu amaanyi okitegeera tujye ku maloboozi wala eno kyensobola okwogera ku story y'omukyalo ono all factors remain constant. Yes. Muna-Uganda, I know olubuto, I know omwana, she's a mother. Yes. Omukyalo ono omuntu eyamulonda, nze wetusula, kwegamba nze bantwalanga omuntu asobola okuyamba omuntu yenna azze nga alina problems. Yinza okuba so ayamba omuntu financially, but tusobola otuulera ne tukidiscussinga ng'abantu and we see how we can do it. Bamutuusa ku ssaawa zaali ndowooza 10 kuba nali nabawulire oba 10 n'emu ne banzukusa ku ssaawa 11 ne bajja ne bati antashida ne banyenyera mu nsonga ze landlord bwe yajjira era zezina private talks ne landlord wange era ne mugamba nti tumuweewo okwebaka ebyokulya n'ebisigadde tujja kuyiyanga because omwana muto tasobola kusula mu madaala life is hard and everything. Ekituufu si nnungi omukyala w'olubuto mumumanyi w'abeera byayo atasobola bifuna kyegedde nze njalowooza ayagala kulya muceere ng'omwana ali mu lubuto amusaba makuroni kyatagenda kugamba kubanga muyamba muyambe kyegedde kuba nnyamba muyambe abalina choice yetaaga engoye clothing and everything kyegedde alaba naawe olinako omuyamba ate kati ajjaddemu akukabira ennaku yaba tasobola kugamba tasobola mama kati oyina mama ate taata yafa omulemerembe mama amanyi embeera gy'oyitamu bamugambye naye ngaebbanga lino lyona obadde wasirika nga teryamanyi baati bamanyi ku mwana nti olina omwana badde bakimanyi naye nga tebamanyi nti osula namadaala nga tomanyi enewe byebyo kati nga bwe twabagambye twali tulina okujja okunoonya omwana buli Munnayuganda yabadde ayo natuwa information waali mwebale nnyo mwebale ddala nabadde ne mwana muwala ono twakoze interview yasoose era ono omukyala gwe mulaba ono n'apeereza kamesigi n'agamba omuwala ali etumuyina so mwebale kusharinga waka bwe tubawa tufuna abantu betwetaaga kubanga natandika kubifaananyi okupostinga nga muganda wamumpadde ne mana penamba yoyo so mukugenda nga tupostinga tuba tufuna abantu ab'enjawulo so mwebale bambe kufaayo era nga omulada kitufu ali ki ali lubuto tugenda kuddaawo nze nange wembeera nga nyiize tulina rights okunyiiga bw'obanga oyagala okunyiiga yo n'omukyala osobola omunyigira nga ye naye oli omwana tumuleke talina kyamanyi naali wayo naye takola ki talina kyamanyi so yebyo oli wa ddiini
otera okusabako akuba nsigenda mu kyalo naye mu mutima nsaba nosaba okkiriza era nsikiriza nti waka olinayo omwana olinayo waka so oli mwana w'omubereberye onagenda kubeera mwana wakumeka wakwe kasi tata omwana asooka wagambye emmanya yaani oli omukulu omuzaala olwene yaani Edward ate notata lubuto bamuyita tomu ate eddala tomu agent badde manyi ono tomu omuddugavu agent naye kyabuza abaana bano badde manyiyo naye era ogwe yeye so mukulu tomu tugenda wetufuna ekifaana tunakiteekayo bambi newakubadde oyinza okuba nga tolina naye ate essaazi no omukyala embeera gyalimu nono amuli mu lubuto bannange ono watuuka mwene embeera nga bwomulaba n'abeera nga asula busuzi wabweru ku madaala era ssaawa zino twafunye ku mukyalo no kunamba tucommunicating era yangambye madamu Rosette nali saagala bintu bya kamera nesirikira embeera yange yonna naye kirimu okunyamba kaneeweeyo sirina buzibu bwonna mulimu ayogere kyambeera akoze eki asazewo naye saasibwe nakufuna wadde empeka yaffe paka ngaokoze eki koze bannange olubuto olaba luba luliko obuyambi naye n'owulira ngaembeera ekutamye ngaegaanye nga luliko obuyambi n'ekitawaalwo waali naye ate okuba nga teluliko obuyambi n'osula ku mufaliso n'owulira nga nagwo gukunyiga naye ate n'obeera ng'osula wansi ku ki nali na stopingamuko ku mbeera y'okuleeta zino stories bwezi naye amazima gali nti nayo naye yansuseeko so omwana ono ekyokulya kyetagisa kino kyetagisa kiri kyetagisa bambi tumuyambeko wabeera wasaanidde wonna tufunire omwana ali mu lubuto nalaba kuzaalibwa tufunire n'omwana oli ali waliri konna kwobeera osobodde kati olina ku namba y'essimu gitira okuteekaku neeno enamba y'essimu nga mobile money babadde balinako gurupu kwe bansondera naye nga basente bazisa kusimya sisita wano sisita ali luddawa uganda anazikuwa twagala ali wano oba sinasiso mama w'omwana omwo mama mupya zesina Ugandan line tusobola okufuna mobile money ne tubawa enamba yaabwe yawatisako osinyikako screenshot then noteeka ku bwomala ositeekako oteeka ku line yono screenshot saateekayo yange ebyo byonna kuva luberebere nagaana ekyo sikikola twagala enamba kati enamba gye bagenda okumpa yenamba gyengenda okupiningako gyengenda okuteekako wallahi yamungu oba oli ludda wasaagala ono gwe mulaba mumuwadde n'olwanawadde n'olu mumuleka abonebone n'ebizibu bye buli kyeyakola kyonna tusobola okumenya nga bwe twagala naye nzijagala oteekeko akasente ku byehaddeko gambe akasente ako nzikahaddeko nakkoyo omwana ali mu buto akasente kahaddeko naye kooli omwana ono tumuleke kubanga ye yeesobola yengaye ng'oggyeko n'omwana ali wano nyooli wali tuyambe bano ababiri tumuleke banaye si wekiri mikwano wekiri tukawola ebitongole bya gavumenti byonna ebya Uganda mwenna abalwanira abakyala bedde abalwanirizi b'abakyala you never know Zubeda nkulaba nnyo ng'olwanirira abakyala Shamim we need your help here I know you can reach these offices fe tetusobola eno gye tuli naye mutulwanirire tulabe nga munauganda munnaffe onadde waka n'abaana be ebisigadde tujja bbira mulanga zzeka kale olwakadde katugende